Wetuwugirira ssaawa zino eno olutalo luba luseewo wali ku Electoral Commission nkugambye ab'e Makindye bagambye nedda n'abawagizi ba Joel Ssenyonyi nabo babeegasseeko nkugambye wakuwambibwa anytime from now waliwo information avuddeyo vidiyo eno sooka ogiwulirize tumale tweyongere biri very sensitive. Bwe mulaba nga bafulumizza judgment ya Honorable Ssenyonyi ne bagifulumya nga bamuggyeeyo nga bamusazizzaamu ne bagamba nti tagenda kwesimbawo era bamuggyeeyo takkirizibwa kwesimbawo, ekiddako kigenda kubeera kyakumukwata. Ssenyonyi bwe mulaba bamuggyeeyo bateeseteese okumukwatira mu press conference gy'agenda okutuuza ng'ayogera ku nsonga. Alright, oluvannyuma lwa EC okubeera ng'erumbibwa olunaku olwaleero abatuuze b'e Makindye nkugambye olutalo olubadde lwa maanyi nnyo, abasajja abatidde okubeera nga baweereza omukulu amanyikiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi information ye agamba nti nno ensala ya kkooti gye yasaze olunaku olwaleero bagambye bagenda kubimuweereza ku email n'ekigambye okubeera nga omusajja bagenda mu denominatinga ate bwe baba bamaze bagenda kutuukira weewuwe basobole okubeera nga bamuwamba naye His Excellency Robert Kyagulanyi yamuwadde amagezi n'amugamba nti no talina kusuula waka eno information agitutte very serious. Sokola olabe ekyabaddewo olunaku olwaleero mmeeya w'e Makindye agambye nedda ye tagenda ppikiriza ebyaddala ayina okulabika mu ballot paper male nkuleetere pulaani z'okubeera nga bawamba Honorable Joel Ssenyonyi osobola omuyita leader of opposition. Alina kusooka kutwala emikono mu kati ku byokulonda kati awo wembuuliza katonda mu bantu 11 abantu be baayitako obakkiriza tebakozi bo okkiriza teyitanunga ofiisa w'e Makindye n'abakusunsula emikono gyo bakozi bo era obasasula bw'oba obakkiriza nga tonna bagoba nga gye bali awo kyoyogerako kiba kifu kiba kitegeeza gwe wennyininyini gwe wakoze omukupanga okugyamu abantu abo kubanga nawe olowoozaamu omulimu gw'okusunsula abantu abo bonna baguwa gwe wennyininyini akakiiko ko nga akatula e Makindye returning officer ne staff balinga basukka 15 babiri singa olojja olupapula lwonna nga teluliko sitampulo yo luba lufu nebyo bakweziri nenga bicupuli oŋŋamba otya nti egyo emikono mifu olaba kisoboka okungata emikono egyo mifu ekyo kimu. Ekyokubiri muganda wange njagala ombulire nze bwe mba noonya emikono mu bantu ntegeera ntya nti ono yakakasiza bungi ana alina obuyinza obw'okutegeera nze ndi mukunoonya bankakasa bintu ebyenjawulo kati ana alina obuyinza okutegeera nti gwe omukono gwo gwasekendeeza obwokubiri nini namba nfu ana alina obuyinza obwo kyekibuzo kyo kiddamu lwaki tukeera in order kukakasa emikono gyolose tegikwatagana gyani na gyoli noolwekyo nsaba misa byabakama bw'oba oyagala okubeera nga abantu bakujjamize sooka ogobe balitaninga ofiisa by'e Makindye bonna basupervisa b'e Makindye bonna abantu bano be batwalira emikono kubanga baba banafu baba balugojamye bwe kiba nga kituufu ng'emikono gy'abantu 11 gyonna gyali mifu bw'obalekawo kiba kitegeeza weekobaanye mwalina okukobaane nga Mr. Lusagala bw'agamba mwaggyemu empapula ze zonna namuteekamu eddala ng'ekigendererwa kyammwe kwagala kuyisaawo candidate wa movement era okoze likodi bana abawandika ebitabo book of records nazo mukiteekako. Bwe mulaba nga bafulumizza judgment ya Honorable Ssenyonyi ne bagifulumya nga bamuggyeeyo nga bamusazizzaamu ne bagamba nti tagenda kwesimbawo era bamuggyeeyo takkirizibwa kwesimbawo, ekiddako kigenda kubeera kyakumukwata. Ssenyonyi bwe mulaba bamuggyeeyo bateeseteese okumukwatira mu press conference gy'agenda okutuuza ng'ayogera ku nsonga eyo. Bateekateeka okukwata Honorable Ssenyonyi, bateekateeka okukwata Lewis Rubongoya, bateekateeka okukwata Maama Jole Tukamushaba, Deputy President Western Uganda. Omusango gwe bagenda okubavunaana kuliko money laundering. Bagenda bateeka ku fayiro ya Faazo ow'e Masaka nti bayingiza ssente mu ggwanga mu bukyamu
ez'okuggyako gavumenti ez'okuseketerera gavumenti bwe mulaba nga bajjayo Honorable Ssenyonyi ekiddako kyakumukwata baagala okutuprovokinga n'okutukuba emitima tutye tulabe nga abanene waggulu bonna babakozeeko emikolo tusobole okutya. Nedda omwana ali mu kusembera inki ziggweyo temubaako na kutya Museveni agenda kuzannya ebintu bingi ayinamu n'ekinigeria ngenda kibabuulira wano. Babadde mu meeting nga boogerezeganya omu ku bo abagambe n'abagamba bannange ne bwe tunaakola tutya tetukyalina future mu Uganda. Onule we twogere n'abasajja bano batuprotectinge tukuume ebintu byaffe bye tufunye tetukyalina future mu Uganda. Ne bwe tunakikontaininga mu January tetulina future mu Uganda. Naye abamu bagamba nedda bo bakyalabayo bwe basobola okukigoberera. Nedda Falaawo yagoberera Musa mpaka mu ntobo z'ennyanja. Mutugoberere naye enkomerero yammwe mugenda giraba. So bagenda kukwata Honorable Ssenyonyi bakwate Lewis Rubongoya. Bagenda kusalako ekitebe ky'okukavule. Era ebintu byammwe bye mulinayo eby'ebbeeyi eby'omugaso ebyamangu mubijje ku kitebe. Bagenda kukisalako nga tewali asalayo tewali alinnyayo. Kasooke ku kyekitebe bagenda kusalako ekitebe nga tewali muntu alinnyawo. Bajja kuvaayo gwakubiri gwakusatu eyo bo mu pulaani zaabwe. Naye bwe bakwata ne baaza ebintu ebimu bye bagenda okuleetawo bagenda kuleetawo olubugo olunene nnyo nga lulimu ebyawongo. Mulimu ebyawongo, mulimu obuliba bw'ensolo, mulimu obuwanga, mulimu obuntuntu, mulimu ebintuntu ebitiisa ng'ebyabasawo, mulimu endege. Byo bagenda biraga mu kamera nti babisanze mu ofiisi ya President. Why? President abaprovinze nti is a Christian guy. Kati baagala okutta image ye bagenda gamba mbu babisanze mu ofiisi ye bagenda teekamu ebintuntu bafulumye endeku y'omusaayi. Kuliko endeku erimu omusaayi okugamba mbu Kyagulanyi Illuminati, Kyagulanyi asaddaaka abantu. Bagenda kulaga mbu babijje mu ofiisi ye oba babisanze ku kitebe. So mwenna abalina ofiisi ku kitebe muggyemu ebintu byammwe. Software mumukweke mu siiringi waggulu mubire. Bagenda kuleetawo awo ensuwa ettogero ly'omusaayi. Nkiddemu okiwulire bagenda kuteekawo ettogero ly'omusaayi mu ofiisi ya President. Ewa Lewis Rubongoya ewa Honorable Ssenyonyi bagenda teekayo ssente baroke. Sente in money is in baroke money as in baroke as in mugugu of the money. Okulaga nti no babadde mbu balina sente ez'okuggyako gavumenti eziri mu bukyamu mbwe zigenda okuvujjirira abeekalakaasi. Ewa Rubongoya banditeekayo n'ebyambalo eby'amagye oba emmundu. Ewa Rubongoya awaka bagenda teekayo emmundu oba ebyambalo by'amagye. Maama Jole tukamushaba owawe. Alright, ebya NRM nga obimanyeho omukulu amanyikiddwa nga Alden Skin oluvannyuma lw'okubeera nga meetinga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero kye bamukoze bamaking sure nti no asiba mu jacket olunaku olulamba ate ng'ebbugumu mu Kampala kyemmanyi nammwe abali saidize eyo mumanyi ebbugumu nga weeriri. Njagala owulirize ebirungi NRM byekoledde eggwanga lyaffe Uganda wano wennyini ogenda okuttira ddala bano abasajja ebyaddala waya zaagata. Video yino sooka ogirabireko. Ate without pain. Twagala gain. Maya kagalo kagwayo ku no gain without pain. Twagala gain without shit. Without pain. Dene sanja kibanyumire. Amen. Ba influencer abamu akasente k'abasajja mwakalidde naye mbalayirira. Napa bamu twakagaana okuddiza peegi yo ng'okulonda kuwedde. Muganda wange Miki Sebamba siraba nsonga lwaki okayirirwa by'otalidde.
sikiraba lwaki olumwa sente woba wazigaana byesonyiwe tebikwatako. Like bw'oyogera bw'oti obanga already alaga nti olina ensaalwa oba olaze ensaalwa eri banno gw'obanga wasalawo okukola bizinesi zo nakulanga bulanga osemanya zikikeni baani ebyo that's you. Peegi zaabwe si zizo. Siraba nsonga lwaki otuula n'ozimba akameme ototandike obbakolera life nti byabalakidde. No, it's none of your business. Your business is your page and your wife and your kid. Byebibuuzi byobeeramu mpozi n'abakyala. So naye a business esinga kaawo. It's not your business. Gwe lwaki olowooza nti mwemwekka balina okufuna nti abala bwe bateeka peegi zaabwe owayagadde gwe ofa. Tebaakakiddwa, tebaakwatiddwa, tebaatiisibwatiisibwa. Bwe babeeranga bafunye akasente kaabwe baakalidde mu ddembe. So kati gwe wonyigira sirabawo otandike okwezesa amagye mu lukufu. That means nti baakuyisaako diiru oba wasaba ssente nga nnyingi n'otaweebwa. Eno embeera eno ey'ensaalwa eno gye tusiba tubagamba nti kyotalya leka akirye. Kyotalya eri akirya. So kati tozimba mutima, tojjonkera abantu, toseketera abantu. Mukonto nti wo abakyala ne shege. Okay? Bo bazimba enkola gye balooza nti yebagasa. Beba abantu bosanga n'atuuka mu kifo wootamusuubira n'olowooza nti naye ono gundi gwensinga ssente yatuuka atya wano. Lwa nsonga ye yategeere wali obuyinza we yeeteeka gw'oli eno bbali weesesaasesa mbunze bandaba batya. No, kwabo bonna tekuli gw'ogulira mmere waka, tekuli gw'osasulira renti, tekuli gw'oteekera amafuta mu mmotoka, tekuli gw'ojjanjaba nga alwadde. So kakati engeri gye kutaliiko gw'oyamba, kankusabe jja omutwe gwo mu mboozi z'abantu, jja omutwe gwo mu peegi z'abantu. Bo kye bakola kye baagala. Era bwe baba nga baafunye akasente kaabwe weewaawo. So let people make money. Teweefula nti gwe omugezi wa kuno kyalo. No. Ebyo bye bibayingizaamu abantu ate n'okayana. N'otandika okwebuuza lwaki gundi annyingira.